Thank you so much Uganda Police. Uganda Police mwebale nnyo oyo mukazi gwe mulaba ye mukazi yapamye omwana mukamwa. N'akwata bbi n'amuteeka mu kikopo omwana n'awuuta. Omukazi akwatiddwa. She has been arrested. Akwatiddwa. Police tubeebaza. Toyinza kukwata mwana wa munno timigwe puma. Omwana wa munno n'omuteeka mu bbi mukamwa. Kikolwa kibi nnyo tukivumirira era Uganda Police mwebale nnyo. Bamukutte kati oyo agenda kulaba kye bayita etteeka Kampala nti likola. Gwe ne weeyambula omwana n'omuteeka ebitundu by'ekyama kumumwa n'omwasamya omumwa n'opama kale yandipamye munze. Kubanze me I am so strong, eh? You know, Puma. I'm so strong. Chituyanya. You can handle. I can handle. Yeah, for you can handle. But omwana omuto. Omwana omuto no. It's really bad. Yeah. Thank you so much Uganda Police. Oyinza bagali toyina kali kigendererwa kya kumulumya kya Kola kinaye kyali ki. Defense sibangako na kigendererwa kibi ku mukazi oyo wadde omwana we sibangako na kigendererwa kikyamu. Ate ekikyamu tekiriwo nze nzikiriza naye mu kukikola kintu kyakugira bugizi ne kikutemba ne kigamba kola bwoti kubanga munnaye wabeerawo ebintu ebitemba abantu kyali kiki. Wabula simanyi kubanga nange sirina kigendererwa kikyamu nga njogera nti omwana simuyinaako buzibu mama simuyinaamu buzibu siyombangako naye sibana kituufu tomuyinaako buzibu naye bwe wali olabyeko omwana yadde tomuyinaako buzibu yadde toyina ati nga bamusiiga bbi ng'ebizigo n'okwata bwoti n'omuliisa waliwo kirabyeko mu myaka gy'olina ddala ekyo ekintu waliwo kirabyeko nga bakikolonga tukirabangako naye bwe wakikola omwana muno ng'ate temuyombangako omwana tomuyinaako buzibu akuwadde nga omwe akwesiga naye ate n'okola ekyo yadde tokirinaako buzibu naye kifaananyi ng'ojjayo kifaananyi kiddala ddala nga madamu bwakuuza bwe babeera bago n'osanga nga waliwo gwe baliisa bbi kale nga tebamuliisiza naye nga bamupamako bamupamira ng'owulira otya ddala kwabo abaana ababomu nga bakimukozi nange era tekinsanyusa wangi tekinsanyusa bazze basibibwa mu nsonga z'okubonyaabonya abaana. We've seen maids nga bakuba abaana ne babatwala ne baparadinga before court ne babasindika eruzira ne beebaka. Naye mumanyi lwaki ebikolwa tebikendeera? Tewali mateeka gabanyiga. Banange muleeta amateeka amakakali. Kati bw'otunuulira kino kisitaani ky'omukazi ekyerecordinze kubanga I don't think nti omuntu omulamu yali recordinze omuntu oyo n'atamubakuba kumutta. Naye recordinga naye postinga. Ng'akola kye yabadde akola omwana w'abandi. Bagenda mulabye abasirikale bamukutte tweyanzizza. Naye nga yenna bamuweeweeta buweeweesi si eweekizigo mubadde mumukuba kuba agenda okutuuka we mumutwala nga wakala nnya. Okitegeera? Bwe mutaakolenga bintu bikakali bintu bitiisa omanyi lwaki mu bawalabu emisango egimu abantu batujjizza. Olina gamba ha tokola nsobi kuyingiza njaga mu bawalabu balina amateeka amakakali. Balina ebibonerezo ebikakali. Naye ffe wane wakati tulina bibonerezo bikakali bannange mubireete. Because some people are only going to learn a hard way. Kwaba otunuulira ogukazi guno kye gwakoze bakazi bannange bannakazadde b'eggwanga bannange newankubadde ki ono omukazi tasaana kuba na bulamu. Ono omukazi yabadde yeetaaga kusaavinga nga kyakulabirako. Bwebanga kkooti y'amagye yatuula n'esalira ow'amagye gwe yasalidde okumutta oluvannyuma lw'okutta abantu ono omukazi kye yakoze yabadde yeetaaga naye kalabba. So that abakazi abalala bayigirako bataata abasigaza abaana baabwe ne batafaayo nabo bayigireko. Naye bamuweeweese yenna bamutwala mu kkomera agenda kulya emmere y'abasibe ekinene nnyo kyagenda okukola kulima yeebakenga. Ono omukazi tasaana kulaba mirembe nga n'emagombe gye bamutwala teyeetaaga kubaayo mirembe. Yeetaaga kuziika ku misumaali afe n'obulumi obungi. Muntu kyakola ekyo ekintu eky'obutemu kye wakoze. Muntu kyakola ekyo. Olaba nga bwe tusaba justice y'omwana yakwatiddwa twetaaga justice y'omwana ono kubanga ne kino kye yakoze ono omukazi kya butujju. Kya butemu. Nakola video ebbanga eriyise ne bagamba bannange buli muntu aleera omwana we. Ne bagamba Fifi wa mutima mubi, Fifi ayina empisa embi, tayagala baana b'abandi. Tunuulira ekintu ekiyina omwana wa munno. Tunuulira kyakoze omwana wa munno.
n'ofuna amaanyi ageeyambulako engoye zo n'akagoye akasembayo n'okola kye wakoze n'owo omwana wa munno. Oh God. Batuuze bannaffe ababeera mu bitundu gye tutabeera, gavumenti yaffe njagala bategeeza eri bize ate teyina bibonerezo bikakali eri bantu bano. Mutandika okutuula nga musalira abantu bano mu kitundu gy'ova ogambe ffe wetukukwatira ng'otulugunya omwana nawe tukimalirawo mu kitundu, because gavumenti eri bize. Okitegeera bwe muyita poliisi ebaleeta ebakuuma temubakuba nako, ebongera bukuumi ku bikyamu bye bakola. Ono omukazi yeetaga kukola nga kyakulabirako eri abakazi abalala, eri abawala abalala, eri abasajja abalala nga tonabonyabonya mwana. Buli wootulugunya omwana oba otta generations eziddako. We are complaining about the bitter generation gye mwogerako wano, naye nga generation eno yakuliyetingibwa baabazaala. Babakwata, ababazaala babaseeko, babazaddemu abaana, gavumenti tebafuddeeko, basomye abasomye tebalina mirimu, like tuli awo tetulina ayamba. People turned to be bitter kubanga tebalina kyakukolawo, tebalina kyakusalawo. Buli muntu oyo alibonyabonyezza omwana yalibadde akolebwako. You come out and say abanange fifi ali bitter, fifi ali bitter. This is what the generation eyanzaala kye yakuliyetinga. This is what the generation eyanzaala kye presenting ensi. Let them enjoy the most I became, because this is what they created. Kati ono omukazi kyakola ono omwana omuto obwongo buli tortured, agenda kukulanga mu kaawu. Generation ye kyekino kyekuliyetinze kigenda okweyongerayo mu maaso. Gavumenti y'eggwanga lyaffe bw'etaaveeyo okuleeta bibonerezo bikakali, bannange nga bikakali. Nti fifi nja kulabirako banze nsaavinga ekyokulabirako. Fifi yakutte omwana w'abandi nti ye. Fifi yatulugunyiza omwana mbuba wamujja wa muganda we nti ye. Fifi gamulye. Ng'ensi eraba tebiriiko nakuddawo simaya mubakweke feesi mukwekanga zaaki. Muleke tubalabe tubaboole. Kitegeera. Kino ekikazi ekintu kye kyakoze kibi nnyo emirundi 10. Oyo omukazi yeetaga kuwozesa gwa butujju oba gwa mada. Attempt mada kuba mwajja gamba omuntu wali mulamu. Bamuteekako gwa attempt mada. Agenda woleze mu kkooti ennene. Banange mubawe ebibonereze ebikakali. Mutudde mu parliament mu abantu basindika mu parliament. Bino ebintu mubibuusa amaaso naye enkya togenda kuba mu parliament. Kigenda kutuuka ku muntu wo nga tolina nabwo omuyambira. So bwe munaalekanga amateeka gano mugatereezezza ne bw'oliba ovuddewo abantu bajja kuyambibwa. Gwe ngamba otya nti ono omukazi atwalibwa mu kkomera eri abantu abaakola obuntu obutono bamutwalirayo ki? Ono yeetaaga kufa kuva mu nsi. Ono yeetaaga kusaavinga nga example. Things we should not do nga bamenya ojjukira omukyala yakola kino, ojjukira omukyala yakola kiri. Bwe mutaazuukuke kulaba nga mutaasa abaana b'eggwanga, generation gye mucreating nfu. Ever since this rape and smart development case came up, abantu bawandiise stories abo baakwatibwa. Abantu boogedde nti bannange baatukwatakwata dda, bakitaffe, baganda baffe, bakojja, ba anko, abasomesa. Banange. That's why people are bitter. Owuliriza obulumi bw'omuntu n'ogamba bannange enfudde. Nti abantu bakwatidde ddala ebintu webiti ebintu ebiri serious. Kati ne kino kibonyaabonya baana kino. Buli we banaakwatanga bakwata omukozi oli yakuba omwana eyakola amawulire ennyo. Ne bagamba bamusalidde emyaka. Ekyo tekimala. Ekyo tekimala, tekigenda ku stopping abantu bano kubanga gye mumutwala alya n'anywa. Wadde bagamba omufu tayiga. Kale katuweweerengako ng'omuntu oyo avuddewo. Oba si kyekyo mubamenyengako amagulu. Bagambe nti nno nga bagamba nsima yagambe mu nsi ezimu omukono bagutwala. Naffe tugambe wabadde obonyaabonya mwana nti omukono guveeko. Kati tulaba anaddamu okikola ng'ategedde nti waliwo ekibonerezo ekikakali. But simply because when these people are brought to law, ne bawozaawozaamu, ne babasabira besima bail oba bondi, ne bafuluma, ne beddira eka. Ne bafuuka bakabejjanga ne ku byalo tebagambwako. Okola otya kino ekikolwa eri omwana wa munno. Bakazi mwaga tima agabi mwagajjawo era mugatwala wa.
bakazi mmwe bino ebintu byemukola mukimanyi nti olunaku lugenda kukya mubisasulire oba abaana bammwe basaalumanya basasulire kasasiro ono gwe mukola. Omusajja mugambe nti sigenda kusobola kulera mwana wa mukazi nga nnyina gyali. Naawe omusajja ogamba omanyi mukazi ono mwagala kuba ebintu bya laavu biri fani tebabiwabula tebabibuulirira nti mukazi wange mwagala omwana ono kamuwe kale maama wange oba kamuwe mukyala wange eyamuzaala gyali eyali mukyala wange omwana w'ensasule nga fiizi asome. Naye mulemerako ne musigaza abaana b'abakazi ne mwagala okusanyusa abasajja mbu mwagala abaana kyokka omusajja olufuluma ennyumba n'agenda ayiiye 10 nodda ku mwana n'otulugunya. Lwaki tewali open kuva mu ntandikwa n'ogamba nti bannange nsijja kulera mwana kulw'ensonga ABCD. Ono mwana obonyaabonya waaki ye yetuma yeezaale ye yamanya nti agenda kuzaalibwa wakati w'obuvuyo buno. Muleka agende ewaabwe oba mubasenga be okitegeera. Ne bakibuuza nga kisimba amannyo musiina kibi kyenjagaliza mwana ali awo n'omusirikale abuuza n'otakuba ku kintu kino. Wali mukubye ne twekalakasa nga bakusibyeko omusango ntuga bannange kyabadde kyetaagisa. Mulekeraawo okuliisa ebijanjaala empiso. Mulekeraawo okwasa bano abantu abakola emisango gino bannange ekisa. Mwongera kukulembeza kwongeza nnamba y'abantu babikola. Bwe mutaakyusemu mugenda kuleeta abantu okutandika okucarrying out mob justice simply because bawulira they are not being helped. Kati ali eri yeebase. Omwana wa munno wamulekedde galwadde ki? Wamulekedde galwadde ki bannange abakazi kiki? Lwaki abakazi muyina emitima emivundu? Ng'ate mmwe mumanyi bulungi omwana bw'aluma. Bakazi mmwe mukyuse mbi mukola. Gavumenti funa amateeka amakakali. Fifi the Queen mukyala Nsubuga. Ebyange mbyogedde muligamba yayogerako omukazi oyo. Muligamba yayogerako. Naye nga kino kyo kibi tuswadde nnyo tuswadde. Ekyo mbabuulira.